pampu eno bw'ogiteekako kuba amazzi ne gajja mu kinaabiro naye kyekibawo singa ogaddewo taapu gy'onaabirako ate nga pampu ekyakuba kati njogera ku force eyo ebizimbe bye mulaba ebifuna ebizibu ne bitiirika n'olaba ng'ebintu birishode baabikola bubi bikoleddwa abo abantu abatamaze kuyitira mu kibiina kyaffe pipe ennungi emmotoka ne bw'eba egirinnyeko esigala intact waliwo obuntu bwenja okukuwa ne mu factory tujja kukolera demos nga pipe ne bw'ogimenya like breaking like this n'ogizza tekutuka kyekisooka wabula n'ogizza era eddown nefuna shape yayo bulungi ne bw'oleeta ennyondo n'ogikuba ya plastic nja kuwa obuntu ne bw'oba ogikubye ennyondo n'ogikuba ne flattening bweti ng'oluggyako ennyondo yo pipe ekomawo oba naawe osobola ogijingako mpolampola neekomawo nga talina kyebadde nateyatise apu yaffe bw'akubba kituvunaanako oba okumufuna oba okumunoonya ne tumukwasaganya naawe kale tumediatinga wakati awo okulaba nti tobbibwa kyokka ate era munzirize zange tuyinza obutazikuddiza naye ate tusobola okuyambako omulimu gugufuuke beta musobola okuwa ne mugane tugenda zikuddiza naye lwatusaba ffe katukikole sinaffe ye mwennyini tumufuna ne tumuleeta ne tumugatereza omulimu gw'omusajja nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala Yucha Kids Corner ebintu by'erina season eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel tuli wano ku Entebbe Road bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38 jangu otulambuleko ozuule ekipya. Njagala obbanirizaako mwena gye musinzidde okubanga ate mutulabira ALLANCRUZ gemanya CRUZ exclusive gwe mukutuko osinzidde okubanga ate otulabira nabagamba bwe mpulirayo amawulire amapya oba amawulire amalungi erimu abaagala okukulaakulana abakooye okubbibwa ngaleeta ne musharinga ne mbaako ebibuuzo bye mubuuza n'ennamba z'essimu muba mujja kubanga ate muzifuna bulungi nnyo. Otherwise olunaku olwaleero munzikirize mbanjulire omwami gwenza okula azze wano okutwanjulira ekintu ekipya nange mbadde sikimanyi naye sofa mu matu gange kiwulirize nga kirungi kwe kumuwa akakisa kano abeeko kyatunyonnyola tuwulirizeemu n'oluvannyuma tugende mu maaso. Nsanyusa okulaba nja kwongera ku ddoboozi sobola okuba nga tuli ku peegi emu eradde ssebo wasibye otya ssebo bulungi ssebo mugamba mutya tuli eyo tukola emirimu gya Uganda omuntu akulaba yeewuunya yeebuuza ani ono gwe batuletedde olunaku olwaleero nterere nkutunuleko bulungi nga bombuuza amannya nze Ssentongo Moses nvira mu bitongole nga 2-3 nendoza kamba bulieko just a brief. Nze Ssentongo Moses okusooka ndi wa kitongole oba nze director wa kitongole kibayita Elisa Urban Works naye ate wano wentudde ndiwo mu kiti ky'okuba omu ku bakugu oba ku bakungu ba PTA ye Plumbing Technicians Association of Uganda bwekigwayo ekuŋŋaanya era efuga era eteeka empisa emanyiddwa gavumenti kubanga eri well registered ate si yakakati wabula eruddewo bbanga ddene ng'eri registered mu Uganda nga mweri. Tuli mu myaka awo emeka gye twogerako? Tuli mu myaka nga 7-8 tunaatera okuweza emyaka 10. Bagita batya? Plumbing Technicians Association of Uganda. PTA? Yes. Okay. Ekitongole kino kivunaanyizibwa ku baplamba bonna abali mu Uganda
bonna gwe buli gwomanyi oba ali bapulamba nga batubbye bapulamba bababbye olw'okubanga abasinga okubabba tebali connected abamu abasinza okubba tebali connected mu kibiina kyaffe kubanga ffe kyetusooka okukola tubateekamu empisa kyekisooka enkolagana ye ne kasitoma office zammwe ziriwa eza PTA office zaffe ziri California Plaza level 3 room 3 F06 wetusangibwa era tuludde ebbanga wetusangibwa ekiseera kino kyonna so ogambye kyekibiina ekitwala bapulamba bonna yes ne pulamba w'eggulu ne plumber w'eggulu. It's an association that binds all plumbers in one umbrella. We standardize, we sanitize, and we educate them. Are you sure buli mu nsonda ya Uganda eno buli plumber ali yakimanyiko kino ekibiina? Buli plumber ali yakimanyiko kubanga tukola efforts tutambula ne tugenda okuba twalira emisomo nga workshops, training workshops nga ndozera je emisomo n'okuba twalira the new technology abazze mu bintu bya plumbing ne standards okuba standardizing so tugenda mu masomero tugenda mu bibuga wali ba plumber abo ne twogerako nabo ne tubalaga era abasinga si bonna naye abasinga ba registered with us. Olomuyambye mutya plumber ono omuto kati plumber omuto oli ayinza okugamba nti balimba nze nga mbadde sibamanyi ekibiina kino mukitunda mutya okulabanga buli muvubuka gyali akiteeka kuba nze nja kugamba nange mbadde ng'omuntu nga sikimanyi nenina baganda bange ne bannyinaze oba oliawo nga bapulamba oli ayinza okubuuza bakiregistalingirawa ye abo abaregistalinga bayingira batya ye bwemba njagadde okuyingira nyingira ntya ye nfunirawa ye kingasa ky'okukibeeramu n'obutakibeeramu kati bapulamba tubayambye bwe tuti okusooka naddala abato bo tubatandikidde ku ssomero bwe bagenda ne basoma mu masomero gye basomedde tubayamba okukola internship training oba industrial training bo bagiyita industrial training tuyambye bapulamba all over Uganda naddala abo abaagala okukola industrial training tubakozesezza wano kyokka ate bwe tumaleera okubakozesa industrial training abamu tusigala nabo ate abalala tubalinkinga ku mirimu kuga ne babeera nga tebanoonya mirimu obulamu bwabwe kasita abanga ali connected with us. Ekyokubiri ng'oggyeko ekyokubafunira emirimu tubakonectinga oba tubateeka ku platform zaffe zonna ze tulina tugeze nga WhatsApp tulina na website tulina ne phone application gyo downloading okuva Google Play eri ku simu yaffe tugibawa ate ne tuba listinga mu app eyo n'abeera nga plumber tajja ssanga buzibu mu kufuna omulimu ne bw'aba freelance oba freelancer nti customer ayina app eno customer bw'agenda ku app yaffe anoonyako oba n'agenda wali find a plumber ejja muleetera lisi y'aba plumbers abali mu area eyo gy'alimu ne babeera nga connection yaabwe ne customer eyanguyizibwa so n'abeera nga omwana tajja kubeerawo ng'anoonya mulimu wabula omulimu gumusanga awo bwatu nfiirwaki bwe mba sibajoyininze njagadde abantu basooka bamanye PTA eno bulungi tutambule mpola mpola bw'oba tojoyininze PTA ebingi by'ofiirwa ekisooka ofiirwa okubeera upgraded mu technology w'ebintu ebipya ebiri mu plumbing. Ekyokubiri ofiirwa connection eno n'obwa Sseruganda obuli mu plumbing industry. Ekyokusatu ofiirwa nayogeddeko ku technology new technology. Ekyokusatu ofiirwa okubeera nti tofunye standards zimala zikukkiriza kukola muki mu sites oba mu bizimbe by'abantu kubanga abo abantu abatali naffe tebafuna standards ezo ku ssomero waliwo batabisomeseza nga balina bijja mu ffe already abali mu field abali mu system abagiruddemu so afiirwa ebintu bingi nti ebizimbe bye mulaba ebifuna ebizibu ne bitiirika n'olabanga ebintu birishode babikola bubi bikoleddwa abo abantu abatamaze kuyitira mu kibiina kyaffe. Gwokola ngani mu kibiina ekyo? Mu kibiina nze ndi treasurer. Gwakwata ensimbi? Nze nkwata ssente. Kyokka ate ninamu ndoze ebifo bingi byenkwasaganya ate era bwe mmala okubeera treasurer ate nembeera omu ku bakugu abatendeka abaana ba industrial training mu field gye tuba tutte. Yes. Kati mpozi ng'oggyeko ate bapulamba kibiina tekiyamba buyambi bapulamba bokka. Ekibiina kiyamba ne ba business people
abadealingira mu bintu bya plumbing. Tugamba abalina zi hardware nga zitunda ebintu bya plumbing, the toilet, sanitary ware kale ne pipes ne fittings. Nakyo kibagasa kubanga era nabo abamu bamemba baffe kubanga tubayambako banoonyeza akatale. Nti buli lwabanga alina product empya tasobola kugimanyisa abantu nga tayise mu ffe kubanga ffe tuyina platform kwasobola okuyitira okukola ki okumanyisa abantu baffe ebintu ebyo. So nze bwe mmala omulinkinga ku bantu bali nemanya okumanya nti product eri genuine, eri good quality, the business people tubayambako okubazuulira akatale. Bwe tumanya product yaabwe kuba tumala giyisa mu kakungunta nti product eno ddala ntuufu era ina qualities entuufu era kati gwanidde okukolewa ku kizimbe oba kukola mu bizimbe oba okuziteeka mu mayumba g'abantu. Ne tulyoka ate tugireeta ku platform yaffe naffe ne tutraininga ba plumbers abali ku platform yaffe product eno nungi era mugikozese erina standards. Kati ba plumber bana baba tebamanyi product eyo empya awo we tugiramu with training workshops ne tubalaga technology omupya abali mu product eyo GSM. Chikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira. Prime Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prime Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prime Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prime Touch, where beauty meets precision. Wow. So basically mu kibiina kino mugezezzaako nnyo okuyamba oyo omuntu atalina budde buzuula nti pipe kyennamu, tiles kyennungi, toilets kyennungi. Omanyize ngende nnyo nakasera eyo ndaba omuntu alina akantu kanoonya specifically ng'olaba plumber alina akantu kanoonya naye nze ebya plumbing ffenna tubimanyi. Ekinaabiro tuba tuwagala bwagazi tile mweri nti ye ng'onaaba, shower timweri solonga azikafuka amazzi kayiwa amazzi kasita kabanga kalimu obutuli nga amazzi gayiika oba ka plastic oba kaki fere tufaayo tukola ki era obudde we bunaabaawo mu maaso eyo nyinza okukuwaano programu n'otuyambako kubanga kyemmanyi abantu bangi tetumanyi tiles kize tukozesa, tetumanyi tile kyegenda mu kinaabiro, tile kyey'omu ddiiro, tile kyey'omu kisenge, tile kyey'oku kisenge, ku bisenge ku walls. N'osanga nga ekinaabiro tile yalina mbeera ku kisenge ky'ekinaabiro ate bagiteeka wansi. Kati ekibiina kino kinaatuyamba ku bintu nga bino. Ekibiina kigenda bayamba ku bintu nga bino wabula n'ebirala bingi. Kigenda yamba oba kiyamba tekigenda kuba weekiri. Kiyamba kasitoma okumuzuulira ebintu kyekigenda wa n'ebintu ebina qualities ennungi. Kyokka ate era kiyamba kasitoma okubbibwa nti okuseerebwa kandoza kaneme kiyita kubbibwa wabula okuseerebwa nti ekintu ekirungi kyekino naye ate si kya ssente nnyingi bwe ziti nga abamu bwe babikola. Because ebintu bingi biri katale naye ng'ebimu bifeeke ebirala tebitegeerekeka ate nga babitaddeko omuwendo munene. So kati ffe byonna tubinoonya ebyo niffe ne tukuzuulira ekyo ekituufu ky'olina okukozesa mu nnyumba yo. Kati kangeze plumber waffe ali mu kibiina kyaffe oba mu group yaffe ebyo byonna tubiba training ze babimanyi bw'ajjewa kasitoma asooka kukola site visit n'agirambula n'amugamba njagala wano shower, njagala wano toilet, njagala wano kitchen, njagala kino. Plumber asooka kukola assessment n'alaba ekinaabiro kino kigenda mu tile bweziti n'ennyumba eno oba floor ejja kugenda mu tile bweziti okusinziira ku kinaabiro kyo nga bwe kyenkana
nsuubira jakuzi tejja kujaamu kale akuwa amagezi ku ki ky'olina okukola oba jakuzi ejaamu ne shower ne toilet so naye toilet gy'olina okukozesa okusinziira ku mutindo gw'ennyumba erina kubeera bweti n'asooka n'akuwa amagezi awo then ne mukkaanya n'akwotinga bw'akwotinga era mukina room y'okunegotiatinga then ebisigadde ne bigenda mu maaso ebintu bino byetaaga practical yes nga tuli ku site n'obitulaga naye nga anyway era ni ku masite tujja kugenda tweyanza webale nnyo okujja era I believe mwina kinenyo kya mugendo taasa omuntu nina mukwano gwange yabadde aŋŋamba of late naŋŋamba nti ennyumba ye yakazimba ennyumba 2 naye mu ceiling enkuba bw'etonnya yeewuunya amazzi gye gava ne gayingira mu nju so katwali tukinyumyako bunyumya naye nga nange anyumiza nga nange gwabinyumiza takola kisibimanyi so kwe kwagala okukubuuza nti omukisa omulungi nkulina wano ennyumba z'abantu nnyingi ezitonnya oba oli awo nga mulina amagezi buzibu ki obuli ku nnyumba ezitonya nina ne hotelo y'omusajja omu gye nasanga hotelo nga nnene naye ng'enkuba bw'etonnya amazzi gayita mu bisenge omwo bwe muti omwo ne gayiika kati mwenga bapulamba twagala okuloopera abantu bammwe bwe mutubuwadde n'ab'ekiboggwe ab'omutindo omuboggwe nti kye batukoze si kirungi ennyumba z'abantu zitonnya mwigenda kisalira amagezi ki era singa omuntu ankolera ebintu nga tebiri ku mutindo nenzija ne mubaloopera ne mumpoleza nti ate mu kitabo kyammwe talimu naye nga muŋŋaye mumutwala bapulamba bonna mu Uganda ki ekiba kiddako okusooka antandikire gye twavudde ebireetera ennyumba okutiirika biba bingi ebimu ku byo byengenda okukuwaako nga bw'oyogedde roof ebirala zisobola okuba pipes ezo ez'oku bisenge nga bazikola tebiteredde nazo zireetera ennyumba okutiirika ebirala bisobola okuba nga bw'ogambye era ku bisenge gano amazzi agayitamu gasobola okuba amadirisa nga yagayokya yagakola bubi naye ng'ekisinga okukoozinga be bantu abakola omulimu bajjuwakaali ndowooza kambayite bajjuwakaali mbawulidde nnyo oba abali shode nga omulimu agukkiriza nti agusobola okugukola kubanga yabeerako ku site ng'alaba omuku gwakola naye n'agenda n'ekyo n'alowooza asobola okukola bye basinga okwonona industry yaffe naye okusinga kati nga roof gy'oyogeddeko kituufu kiri nti bwe tuba tusoma plumbing bapulamba be baali badde bakola roof waabwe naye ekiri mu field kati si bapulamba bakugamba kapenta ate kati yakola roof work so kati byakwegendereza ebyo ebya roof byo roof okutiirika obuzibu yakomerera yes roof okutiirika obuzibu yakomerera bino amazzi agayitamu mu bisenge olumu gaba amadirisa naye bwe tudda ku pipes kati awo ewansinga okwagala okunnyikiza awo bwe tudda ku pipes alina okuba nga omugi yali gyiwakaali eyakola omulimu nga yakozesa material fake kyekisooka ekyokubiri naye mwennyini ng'omuntu bwenjogedde nti gyiwakaali nga talina bukugu kyekisinga naye era olumu tukiteeka ku bakasitoma baffe kati nga nze ndi mukugu nsobola okujja nentwala ku sayiti ku nnyumba yo noŋŋamba Moses njagala kino baŋŋambye gwe mukugu nti ye nenkuwa ku magezi kyekisooka wano twalikoze bwetu ne bwetuti netukkiriziganya nomala noŋŋamba bala bwembala kooti nejjanga ya $8,000,000 awo nze gwe wooviira ku nze n'ogamba ezo sente siziina naye abaana gye bali ku street n'ogenda n'okyuzingayo omu najja kooti eyange ya $8,000,000 ayina gamba agikolera 2.5 n'ogamba Moses yabadde agenda kunziba kuwaddako just ka example kati omwana oyo bw'akola olw'okubanga si mukugu obukugu bw'alina tebumala kukola mulimu ogwo ate gwe obadde ofa ku kiri mu nsawo yo tofudde ku bukugu oba ku quality ya mulimu gwe bagenda kukuwa omuwasede n'akola ebyo ne bimala ne bitiirika ne mubizza ate kuffe scenarios nyingi nze zembaddemu nga customer teyampa mulimu ne gwonooneka ate n'amala n'ankubira
oba nakubira kampani yaffe n'agamba nedda musooke mujje nafuna ano omuvubuka nankolera kyekiriwo ate ne tubiddamu kati kasoma ayininga app nga spaininze kinene n'okusinga kyandi spaininze luli n'omukugu so kikyensaba bakasitoma bakole ffe baplamba abaffe tuba registeringa kyekisooka ekyokubiri tubawa cards is membership cards bwe tumala obawa cards tuba listinga ku app yaffe nti customer plamba bwajja gy'oli n'agamba nze Isaac Lubuulwa gwe bw'ogenda ku app yaffe n'osearchinga Isaac Lubuulwa ojja musangayo kyokka ate era ataliyo oyo si waffe lwakuba nti wali mwina app tulina phone app era tulina ne website gwe bw'oba tosobola kudownloadinga app yaffe osobola okugenda ku website yaffe era n'okola ekintu kyekimu n'osearchinga oŋŋambye mannya ki Lubuulwa Isaac n'asearchinga n'amala n'akufuna n'omanya Katonda ali genuine. Esi mukasya kano kankwanjulira mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri Origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Yes. So bizibu ebyo byonna tugenda tubimalalawo kubanga abasinga bonna n'ababadde bajuwa kali abasinga abazze ne bajoininga tubazzayo ku training ne tubawa standards. Kati mutuwonyeza tutya fe abatabimanyi nga twagala nnyumba yange kuggwa nyingire neebake mutuwonyeza mutya okuba plamba abafere baplamba bajuwa kali baplamba abatuguza feke enyumba pipe nafu simanyi bichi simanyi tiles simanyi ate zivaayo mangu ate mutuwonyeza mutya aba PTA. Okay, bakasitoma kati goyogeranga customer njogeranga customer kati bakasitoma era nga bwe njogedde link tulina phone app tulina ne website. Phone app eyo tekoma kubeerako ba plumber wengambye abali listed. Phone app eriko n'edduuka eriko shop omuli products zetumazo selectinga zetwekakasizza nti no product eri genuine era kweri ng'osobola okugenda no browsinga n'olaba kyoyagala n'okigula okwo. Yes, oba n'okola inquiries like price check n'oziraba n'olaba oba oyitawo then qualities nazo tuba tuziwandiiseeko. So tuba bakasitoma tubawonyeza mu ngeri eyo nti oli kasita n'agendanga ku website yaffe oba ku phone app yaffe nkola ki ajja kutusangayo era buli kimu ajja kifuna. So kati recently kankuwanvuyemukko si kumpanvuya tuli mu kuyiga nange mwennyini ndi mu kuyiga kati nga bwe nagambye essebo nti tuli ekibiina ekinene ekikuŋŋaanya ekikonectinga omutunzi ku customer ate at the same time customer ku plumber kale kyetolola ne plumber nekimuconnectinga ku customer ne ku mutunzi. So kyetolola bwetolozi wekiti. Tuyina kati member waffe omu ku corporate member waffe bamuyita OM hardware naye yakoze factory kati now is called OM Plastage. Kade mulungi OM Plastage y'omu ku ba corporate member baffe. He is a manufacturer era corporate member yatandise oku manufacturinga pipes zinezo mbisenge zitambuza amazzi ezo zibateeka mu bisenge endala zirunningira mu gardens. So pipes ezo za bika bibiri waliwo ze tuyita eza PE HDPE pipes ne PPR pipes. Naye yaleese ekyenjawulo ku katale oba ne mu system ya plumbing e Uganda nti tubadde ne pipes eza PPR ne za HDPE naye kati ye yaliyongeddemu technology abadde taliiwo. Tubadde tulina pipe za PPR naye nga za single layer ati yaleese multi layer pipe mu both PPR and HDPE. Multi layer pipe eyo
ekyokusaalwa sazina samples oba zina samples kulaga naye erina emibiri esatu era eri color coded nti erina green wakati nebeera ne grey wasooka ne wansi ne munda grey kale ekyenjawulo ekiziriko nti zigenda kuba ziri UV protected. UV protected musana nkuba luli pipe ezibaddewo nga enkuba bw'etonnya musana bwe gwaka escalinga nefuna obuwunga kungulu naddala ezi za PPR kati naye zino bazikoze nga ziri UV protected oba musana gwako oba nkuba etonnya nga waziteeka ku surface zigenda kusigala nga ziri intact. Ekyokubiri pipe ya plastic ekola ku mazzi agookya n'aganyogoga at the same time like osobola ogikozesa ku layini y'amazzi agookya baplamba babitegeera oyinza obutabitegeera engeri nedda ssebo ne customer ali wano ayeetaaga obitegeera tubitegeerera wano baana batufeze nnyo pipe batutegeera butegeerezi nti wanteekawo ey'ekyuma naffe tetubimanyi tunyonyolere wano ku zino pipe tetukyateekamu za byuma luli ey'ekyuma baalinga bagiteekamu ku mazzi agookya mbu plastic ejasaanuuka. With this new technology now ezo multi-layer pipes ogissa ku layini y'amazzi aganyogoga at the same time n'ogissa ne ku mazzi layini y'amazzi agookya teyina kyeba tesaanuka tedeforming ate baako kyeba. Mwazireese wabula si kuzireeta wabula zikolera wano ziri manufactured here technology yazze n'ebyuma ne babireeta era ssebo bw'onompaayo obudde ngenda kukutwala ku factory ogirambule nduddewo okuzimba ogirabe singa temumpadde byabwereera awo era bw'onoobozze ffe tugenda kuwa ofayo cause for now tugaba kiralu ne ALLANCRUZ tusobola okuwa pipes ezikola ennyumba yo kyojja okugula zi fittings naye pipes zo tujja kuwa fittings bwe butya bu fittings bwe bujoininga pipes ate yo pipe omalo bubaako enjola obwo bukoona bu elbow nti ebadde eweta wano bweti ne basaawa akafana nembera mama nga adija biina enakasera ate obwaffe sina bwanjola obwaffe era bwa fusion machine tukosa fusion machine okubugata kwayo pipe so ebeera fusion welded ntwala mu field ngenda kutwala tunyonyole omuntu nga bwalabako ngenda kunyonyola njagala nnyo show yafeddako nga tuli mu field ng'ogamba omuntu nti okayiso kyakali akajoininga ka elbow bend fusion machine kati waliwo obulala bwempulira nange nabuulireyo nakasero mamange bakaita oba mpulira gampa ku PTC simanyi piwati TFP oba ka PT buli awo obuntu buba butonotono awo mbuulireyo nakasero awo kunalula awo abaana babutambuza olulimi lwa plumbing olwo naliwaddeyo abantu opportunity show yafeddako ne tugikola ng'onnyonnyola omuntu obudde mukama bwana kubanga abaana abo kalanga buli mutunyonnyola pipe zino omwana ajja n'akunnyonnyola pipe n'akukola bwati n'osigala ng'osigadde mugamba oyagala ssente mmeka abaana ba plumbing ajja n'agamba kati awo nja kwetagala bu trickster busatu netagayo bu pipes simanyi buna simanyi netagayo bu magin pipes bubiri ugana pipes bu pipes bokabokaawo ne bakujjako akakadde nga tolina wobuuliza bagamba mama woba owuliranga like enkubbye baguwa omulala nogamba naye omwana amanya gayogedde ateeka kubanga bye bino ebikola kati omuntu tuva okutubba katwagala otuyamba nti bwemba nkufunye wano Mr. Sentongo nga nkufunye wano njagala omulabi wange awone ate nkisaagala mulabi wange ku level zonna njagala omuwa wansi awone amanye nti pipe ennungi ebeera bweti pipe ennungi ekola bweti nti omuntu wa wansi akubye kalumuke ekisenge eddiiro naye ayinamu akanaabiro mu nju amazzi gatambula gatya ategeere nti agwa alina ekisenge n'eddiiro obugazi bwe buti wamma ajja kwetaaga pipe buti ebyo byonna byonna tubyetaaga okusigala nga tubimanyi otherwise ffe boolaba batubbye ennyumba twazivaako ebinabiro twabifuula sitoowa twagamba katufulumye benseni bweru tunaabire mu kyebweru kubanga eziteeka amazzi mu nju awo bakusomera ebintu mwana gwe mukulu wange n'owunga
nga mulabye okubabba naye era nga bw'ogambye kati pipe eyo gitunyonyole bulungi nga bw'ogambye tujja kufunayo akadde tukutwale ku site tukutwale ne mu factory naye pipe eno era nga bwe nkugambye nti eba ekola ku mazzi agokya n'aganyogoga ziri pipe ze batera obbagamba olumu nga tezikola ziri zibeera za pressure nomino entono naye zino pipe zino ez'abano eza corporate member waffe eyo eza PPR multi layer za PN16 PPR kigwayo kitya awe batubbiraawo PPR ngenda kukundoza ngenda kukola ki ngenda kukufunira musomo mulamba kati ate nkuze mu kirasi ya plumbing kubanga oli agamba twetaaga bu PPR buna abbreviation ku PPR buna bakubbu kakadde kagudde kati PPR abbreviation naye kati tujja kwetaaga obudde atugenda into details kuba ebyombera mu kirasi agokoleka ng'okavuunudde saagala kakuvuunulira mbuuza lwaki kalimu olusayantific lungi togenda bitegeera kyekisooka ate ogenda kuva ku mulamwa kasana akuza ku pole pipes era mwebamu so kakati mbadde nkugamba pipe eyo ziri ezibadde zireeta ebizibu zibadde za pressure nomine ya wansi naye zino pipe zaffe za high pressure za PN16 and PN25 PN nako ojja kumbuuza kyeki PN kyekiri kyensusa okwogera pressure nomino oba kale kyandibadde nga normal pressure ya pipe eyo gyesobola okuholdinga kyemusinga mu obutamanya bakasitoma omwana akugamba PPR pipe namuwulireyo nakasero mbuulireyo nakasero omanga adija naggayi agamba ono mwa pipi wati mama wo mumanyi omanyi naye mama wange ddala nno ddala mumanyi kati naye olwokuba nti gwe customer oba tomanyi naye tomanya kigenda mu maaso naye zina nazo kye tuyita pressure nominal oba normal pressure kwezikolera okugeza kati zino ez'abano eza OM plastic zitandikira ku PN16 which is a recommendable standard size oba standard thickness esobola okuholdinga high pressures up to 16 bars and above cause bwe tugitestinga kyamazi negoba gocha nnyo kati nate kyenjogera sina kyakwokya speed speed the pressure that exerts in that pipe ng'ogiforcinze amazzi ago kyetuyita pressure nga okugamba otaddeko pampu kale kankize mu lulimi olusoboka pampu eno bwogiteekako kuba amazzi ne gajja mu kinaabiro naye kyekibawo singa ogaddewo taapu gyonaabirako ate nga pampu ekyakuba kati njogera ku force eyo nga pressure kweri tugambe ya national water gwe gyotosobola controllinga pampu nno osobola ogijjako naye national water tosobola gicontrollinga nti bali be baateekako pampu gwe gajja buzeno gyoli nga galina pressure wewe tugambira nti amazzi gayabise abamu ne tusena bwerere kati pipe ebeera tesobola kuholdinga pressure ng'egisusseeko neeyabika kyekire femanu munnange bagamba agundi yagirinnyeko motoka yayisaawo n'erinnya kati motoka ne bweba egirinnyeko pipe ennungi nja kulaga oba ngenda kuwa obuntu wetaaga okujjanga wano Mr. Sentongo pipe ennungi emotoka ne bweba egirinnyeko esigala intact waliwo obuntu bwenja okuwa ne mu factory tujja kukolera demos nga pipe ne bwogimenya like no breaking like this n'ogizza tekutuka kyekisooka wabula n'ogizza era eddawo nefuna shape yayo bulungi ne bw'oleeta ennyondo n'ogikuba ya plastic nja kuwa obuntu ne bw'oba ogikubye ennyondo n'ogikuba ne flatteninga bweti ng'oluggyako ennyondo yo pipe ekomawo oba naawe osobola ogijingako mpolampola neekomawo nga talina kyebadde nateyatise ze pipe zino eza tekinologi omupya gwe baleese eno pipe enyuma okulabako customer musevinga bwenti mugamba nti olumu nabo babuuzeeko ku basajja bano pipe eno waba plumbers abo pipe za PPR zongambye zo zogenda okukozesa zo za mubiri kizenkana ki asobola omugirayo kiri nti ya PN16 ate neeza OM plastic baziwandiiseeko ebigambo ebyo PN this oba PN16 tulina akati nga eyina red line ya PN20 eya green line ya PN16 kati ekyo natugenda kisomesa abaplamba ne baki ne bakasitoma kasitoma yewala okubbibwa bino bye twogerako biriwo ddi kubanga tetuyinza kusubwa twategese feba upcoming constructors and builders association yes tulyawo mwaka association kafaawo kakati
tetunafuna sente zigula ttaka yadde zizimba naye tusoose ku pipe. Nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Yucha Kids Corner, edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala. Yucha Kids Corner ebintu by'erina season eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites. Erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices. Ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya. OM Plastic yakolaganye naffe olwokuba we are big platform. Yakolaganye naffe tusobole ogiyambako in their product launch. Bagenda kulaunchinga pipes zino nga 27 this Sunday. Nga 27 Sharif 27 tuli mu plastic. Yes. Sunday of October, yes. Tugenda kubeera ku factory. In fact tugenda funa omukisa ogulaba factory olabe process nga bwetandika nga bayiwa mu raw material cause zino pipes zikoze. Yes, zino pipes tuzikola oba abazikola mu virgin material. Kireetera ebizibu mu pipes endala kuzikola mu recycled material. Ebyo plastic bye bakunganya ebicupa biki ne batwala mu bakyayina ne bakolera pipes. Naye zino ez'abano bazikola mu virgin material. Virgin material yebetya? Virgin material plastic nga bwe yanditandise kangambe ekikopo ekyo nga tebannaba kitufuula scrap. Material gwe basooka okikolamu oyo wa poly stuff gwe basooka okikolamu yakolebwa nga akola plastics. So nga tannaba kwozebwamu mirundi mingi nga bwe wandiga nti scrap bamututte ate bazemba mukozeemu obuveera ate nga material omulundi gwayo gusookedde ddala okukola plastic kye tuyita virgin. Nga era virgin omanyi kye kitegeeza. Gwe gusookedde ddala okuba nga agenda kukola plastic gwe bakozesa era baimportinga mu importing. Tebamukolera wano tebamujja wano Uganda. So babikola mu virgin material kye kijiwa obwo obugumu n'ebeera nga terina that element ya scrap. Mpozi ekirala kye sigambye olunaku olugenda kuba lwa Sunday 27 lwenjogeddeko tugenda kubeera Namanve Industrial Park. Yes, opposite China Uganda Research something. Tujja kuba tubawa details bulungi. Factory wennyini abantu bonna naddala ba plumber, ba technicians, ba instructors ne ba trainees bonna bayitiddwa oba tubayise okubeerawo mu product launch eno. Bingi ebigenda okubeerawo wajja kubeerawo ebirabo ebyokuwangula kati nga baplamba abo babitegerezo CPR machine, pipes ez'okugaba, pipe cutters, ng'ogyeko ebirala byakunywa na kulya. Tugenda beera ddamu bulungi ekifo Namanve Industrial Park Sunday. That is around roofing area. Bogiyitako roofing factory. Bogiyitako waliwo awali China Uganda Research something. Research factory research institute. Then gundi eri opposite ne China Uganda Research. Awe tuyingira. Mmere byakulya kunywa paka kusindisa bigere. Byonna bigenda kubeerawo Sunday eno. Lwe mukitwanjulira. Yesebo. Kati mpozi era ku lunaku olwo. Tubadde ne app oba tugirina ne bakasitoma abasinga adde tebannagitegeera. Ne baplamba abamu abatali naffe abadde tebannagitegeera. Tugenda gironkinga ku lunaku olwo. Yes. Kyokka era ne bunoogenda mu Google munne ennaku zino yafuuka ya AI. Gwe kasita ogenda mu play n'ogigamba n'oyogererako bwogerezi. Plumbing Technicians Association of Uganda. Ejja gikuleetera you install and register. Only that nti bw'anaaba plumber nga ta registered with us. Ne bw'anaaba aginstallinze ku ssimu ye.
tejja muyamba tejja kubeera of benefit to him kubanga ne banamunonyezako tebajja mulaba okujjako yokulamba kitegeeza plamba ali eyagala ofuuka professional ekimala oyagala emirimu emirungi oyagala naye nga toli mubbi ojja neweewandiisa netukuteeka si netukuteeka nemumuteeka mu system. Yes, netumuteeka mu system bwe tumala omutsa mu system abeera automatically agendera ku platform zaffe zonna. Kati oli waabamunoonya amusangayo tugambe nze Ssentongo Moses nzizeewuwo nkugambye nze ndi mukugu mulungi nnyo biki bakasoma olumu kale tujja kwongera okukola awareness tubabuuse nti plamba bwajjewuwo sooka omala munoonyerezaako ali connected ku group ki akoze iwani. Yes, ne bweba company true company ekola bizimbe na biki naye nayo ina okubeera ne affiliate ku group ya area eyo oba ya trade eyo so kati bw'omunoonyerezaako n'omugaa gwani nti nze Ssentongo Moses oli connected ku group ki oba oli ku platform ki oba oli mu kibiina ki ekinene nti ndi wa Elisa Urban Works Limited. Elisa Urban Works Limited eri affiliated to who oba to what because Elisa Urban Works ojja genda oginoonyemu muli mu system ya URA ne URSB ogifune naye ate binding body bafugamu eyo trade gye mulimu nga bolaba abasuubuzi balina zikasiita abasomesa balina zikotisa n'abataxi kati naffe tulina group oba association eyo etubinding awamu okutuwa standards kati bw'omala omubuuza bwotyo nga gwogenda ku gundiyo bw'oba tolina website kweri ng'omugambo ogambye eggwani kinze Lubulwa Isaac bwesaakinga Lubulwa Isaac bwetemukuleetera oyo taba waffe aba yeerimbise kozi ne bona omugambo kuwa na ID gye tumuwadde ya gwe nsanze ku app yammwe bwanziba kati gwosanze ku app yaffe bwakubba kituvunaanako oba okumufuna oba okumunoonya ne tumukwasaganya naawe kale tumediatinga wakati awo okulaba nti tobbibwa kyokka ate era munziriza ezange tuyinza obutazikuddiza naye ate tusobola okuyambako omulimu gugufuuke beta musobola okuwa ne mugane tugenda zikuddiza naye lwatusaba ffe katukikole sinaffe ye mwennyini tumufuna ne tumuleeta ne tumugatereza omulimu gw'omusajja wabula singa atuubula era ffe tulaba engeri gye tukikolamu ne tukiyingiramu gw'omulimu gwe kubanga main goal yo gwe okumuwa omulimu kukolera mulimu si ssente kuzikuddiza kitegeeza tuli mediatinga ne tubeerawo era ne tulanga omulimu gukoleddwa at a standard kyokka ate era ne bali kyekibayamba olaba esayidi emu singa kasitoma ate yabba pulamba eyo sayidi nayo gyogere kasitoma nga bye pulamba scenarios tuzirabye nnyingi kubanga kasitoma amala okuwa omulimu tugambe gwa bukadde 5 nakuwaako obubiri ekitundu oba obusatu naye mutuufu naye n'omwesiga kuba sente azikuwadde n'otandika okukola at the end of the day omulimu gunaatera okugwa n'omugaa nyongerayo ku ssente bw'aba akuyamye n'akwongerayo 3 olugira n'okola omulimu ne gugwa n'oga waayi kammanje akange kawamu ne kafuuka akange kawamu ng'omukubira amasimu tagakwata bw'aba agakutagamba ndi bize bw'aba naakuya olumu okugira omwezi ne guyitawo myezi 2 kati plamba oyo alina okukomawo ewaffe n'agamba ntaasi nagenze wa kasitoma munaye biki emirundi ekisinga tubagamba nga mugenda n'ensuululu nga mubijjayo tetubijjayo era kasoma njagala obbagomya ffe tetugenda kujjayo bintu oba kubyonoona ffe tujja kujja emirundi egisinga tubagamba bafune agreements ne bakasitoma bafunewo obuwandiika awo nti nsandise oba kwoti nti eno then invoice ne paperwork nga wali wa receipt na biki kakati bwamala najja gye tulinga gwoganya omusasula tugenda kujja tukujje naawe mu buntu tujje twogere naawe mu buntu mwami Alani omusajja yakola omulimu naye nga tomugize bulungi Alani omanyi kyagenda okukola oyo gayi wammwe nze emirimu gyange yagisuulawo teyagimaliriza taata tulage kyekyagaana kyekitaggwa ng'atuyisaamu bwe tukizuula nti waliwo ekitaagaana kukolebwa kyova tewamusasula nga tukikola nga tumugamba maliriza bw'amaliriza obeera olina omuwasinde wabula era bw'aba yamalirizanga gwe tomusasudde munnaye nga twogera naye mu buntu ng'omusasula so kati tukola emirundi 2 kati ekibuuzo ekisemba tuve wano baŋŋamba mbu bapulamba mwe muteeka bukamera mu bisenge byaffe bakutuma genda kupulambinga oyise amazzi gagende mu kinaabiro ky'omu kisenge
bapulamba muteeka bu kamera mu bisenge ogenda okulaba nudu zo ziri bweru weebuuza yi nudu zizange zatateka kamera mu bisenge kumbe pulamba ye afuna full HD mpozi ekyo nsaba kyogerako bwenti ekyo kyabulimba tobiwulirangako nali mbiwuliddeko naye ekituufu kiri nti pulamba bamutuma kamera bamutuma kuteeka pipe agiteekamu nimune muteerako bukamera mu bisenge mbumwe mwami ALLANCRUZ ekyo njala okukakasa kyabwe era mulimba kafulumu ekyo kyemmanyi kyo kyabulimba naye kyemmanyi pulamba ye muntu asemba ku site ate era ye muntu asigala ng'ali naawe wadde ennyumba ewedde nti tusigala tuyingira mu mayumba gamu wadde mugasulamu kubanga mulimu okukola maintenance wabeerawo faults ezibeeramu simanyi nawaddengira ka flexible ne kakutuka simanyi ate amazzi tegagenda alina okukola ki so mpozi olumu ekituufu kiri nti tusigala nammwe mpozi privacy zammwe ne tuziranga ebisenge byammwe naye nga si cameras ate era sisuubira nti waliwo ayinza okukwata essimu nakkuba ekifaananyi sikisoboka so ekya kamera kyo njagala kisangulawo tiziba pulamba abo balala balayika abakamera bennyini alinstallinga kamera basigala nedda nze baŋŋamba bapulamba omugambye okuteekayo shaawa waggulu kati ku shaawa waggulu nasaaka akakwata obulungi gwokanya kunaaba kumba omwana akulaba fulu ekiddi kakati naye ng'akateerako kitaata katukolemu katuna bwe tutukomewo tusiibule tovaawo wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kaweweera ng'aka bebi tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okugyayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. So ebintu byatusobera naye nga tumaliriza contacts omuntu yandyagadde omulagirira kimu ekyokubiri yongera okwemfasayizinga ku nnaku z'omwezi na biki ebigenda okukolebwa ye munange tunaaba tuzze tuli bakusasula mmeka okuyingira ntandikirawo otandikidde naawe okusooka olunaku lwa sande luno sande eno 27 era nga bwe nakugambye nziramu ekyenfasayizinga ntuyita abaplamba bonna ne ba stakeholders n'abali mu industry ya plumbing ab'amaduuka ne other manufacturers nabo tubayita bajje balabe ku new technology olunaku olw'essande olwo buli agenda okujja entrance ya bwereere tetugenda kusasuza bwereere wabula ogenda kubeera atyo comfort nti ebyokulya n'okunywa bikusangawo otudde nga mwogasse ne demos tujja okukola n'ebirabo bye tujja obbawa kyokka ate era ekyewuunyisa kyembadde sikugambye ate nga kikulu baplambers abagenda okujja ku event eyo tulina transport transport system gyetwategese tugenda kuba ne bucosters ku OM hardware nakasero opposite shoprite abo abatamanyiiyo bonna bajja kuba basobola okutuuka awo costa ne zibatwala ku factory kyokka era zijja bazzaawo ezabajje mu town yes so tebeeraliikirira nti ate ntuukayo ntya simanyiiyo ntya ku bwereere tetugenda bakyajinga sente zigenda batwalira bwereera n'okubazza bwereere kyokka ate era oli nga abadde ava sayidize eyo mukono nga talina gatuuke no mu kibuga asobola otukubira ku ssimu enamba zange ndowooza ojja ziteeka wansi awo joza ajja zissaawo esooka eri 0776 542 114 0776 542 114 kyokka bweneeba bazibuwalidde basobola okuba eya Airtel eri 0751 542 114 okay mpozi nyinza n'obbongerako endala mpozi tomanya kibaawo nyinza obbayongerako endala eya Airtel oba eya MTN 0757 53
25 Kale. ya colleague wange Kale. singa baba kubyeza nga teziyitamu Toyanza nge. naffe toyanza nnyo toyanzeege Kale. Webale nnyo webalire ddala. Comment section yeyo nkulu nnyo. Naddala kumwe abazimba oba kumwe abaagala okuzimba oba ng'olina ekirooto ekizimba oba ng'oyagala ennyo omulimu guno ogwa plumbing. Comment section yeyo nkulu nnyo. Wandiikamu ekibuuzo kyo kyonna kye wandyagadde instead of okisigaza ku mutima. Wandiika ogambe CRUZ Uncle Sentongo yakomengawo abe nga ate atubuulira ebintu nascoding nkugwe kyolabye nekyowulira kyeweetaaga okubeera enlightened. Naye sofa kyendabye mulungi mu ku-explaininga plumbing ono. Naye mulungi nnyo nga tuli ku hands on. Netufuna natugenda tugenda ku site bweti n'atulaga oba ne tutambula nga tulaga nti kino bakikola kiti kino kibwe kiti so that buli omu abanga ate akifuna mu bulungi nnyo. ALLANCRUZ gemanya CRUZ exclusive gwe mukutu saagala kubanga ate nsukako wano olunaku lwaleero. For now musibe bulungi mwera. Nkwanjulira ekizimbe Future Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Future Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Future Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala. Future Kids Corner ebintu byerina season eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Future Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Future Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices. Ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweeraliikirira. Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 755 536 697 oba noti 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. Essimu kasya kano kankwanjulira emami gadgetsi abakola emiramu education gadgetsi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple oligimo ate nga balina n'esiina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri oligino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703696904. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga.